kwa nina mwandu balajindika medla kulira polisi mugwanga okubayamba okwata benyigira mutemo eryo olugalo lw'omugenzi okulina mwandu Vansilista bamutondero muganda w'omugenzi Kimuli Joseph ne mutabani we Katabula Javira basangidwa makagano bategeza bukedde kyabewesa okuva omugenzi yasangibwa ng'omulabe gusuliddwa mu lujja lw'amaka katende kitegerekeka nti waliwo obutakanya nawo mu kubengaleza polisi yafaayo kunoonyereza kimala teebereza okubanga mutowe omu ku bo abatta naye waali wantalinyanga wote yaziika tetumulabangako wabula abeera asinzireeyo n'atiisatiisa okutta ffe abagezaako okuba nti tulondoola okufa okw'omugenzi ate nga ye mulamu wange yandibadde asooka wano najja wano naye nagenda okulaba tiyalinyawo tiwali muntu eyajjawo era tiyakubako wadde n'ogamba ku simu nti kiki Kimuli mubiiniko bwekitala ategeeza nga bwandi bawokobaane eri okutemulako omuntu waabwe Kimuli atotodde embiranye yinza okuba nga yaviirako muganda okuttibwa okuli n'ekibanja ono kojja waabwe n'abagamba bagende kubanga oli ekibanja yali akikozesa ng'akirimiramu bateese naye abaweeyo akasente kubanga bali baagalamu akasi nga baagala kukitunda bwe batuukayo oli n'abatabukira n'abagoba abajjwa ne bagenda ne bawaaba ono n'ajulira n'akakasa nti nno abajjwa balina omugabo gwabwe gwa maama waabwe kati oli n'afuna obusungu okuva olwo embiranye n'etandikirawo era abajjwa tebafuna kibanja ekyo kuba batiisibwatiisibwa ensonga gye bawadde endala memuli nti kitabo olwafa yalamira mutabani we Kayongo okusikangana kirasanyusa abamu ku olugano lw'empalana negenda mu maaso naddala ekyobusika kye baweereza Katabula omuzzukulu azaalibwa ono omugenzi okusikira kitaffe oyo omugenzi taata mwanje era ekibanja ekyo kyeyagabananga ekyobusika ono akyetaaga akitwala era abadde akirimanga lwampaka nakati ebisambu ebiri byabadde alimako ku kibanja ekyo ambo ne bayombagana taata yagenda okutta maama we nti kale taata kamutte naye tagenda kukomaawo ejjambya yegenda okwejja ssente w'ekyalo kitovu Sulaiman Ngabo asangiddwa mu maka ng'ategeeza nti obutakanya buno abuluddemu ng'olumu yasabako n'omugenzi ogw'okubira endulu ku polisi n'ebitwalibwa ng'ebyolusaago tuyambye polisi yaffe tetuyambye wadde na wano ka polisi posta wano kabatemu nako tikatuyambye tuwulira nti bamukwata n'abawa ssente Ali Waswa